ono Fiona Nyamutoro tasaaga olaba atuuka okujjayo maama wa Maya oba omukyalo omukulu ow'omusajja ffenna gwe tumanyi obulungi eŋŋwaŋŋuli EDDY KENZO Musuuza munnange ffenna tumanyi bulungi bulijjo amawulire gatambulira Fiona Nyamutoro Rwema Namakula Fiona Nyamutoro Rwema Namakula EDDY KENZO amuza Fiona Nyamutoro Rwema Namakula ngaawe gatambulira kuguno omulundi ne maama wa Maya munnange teyalutumidde mwana yagambye nedda balina abantu bajja kundyako sho ate nga nange ndi mukyala omulungi ndi mukyala ayimiridde ndi mukyala aggumidde okitegeera bulungi naye yagambye saawa zino kantandika okubeera nga nejjayo mu gallery anti eno Honorable Fiona Nyamutoro buli kimu kyakola kati abantu bamutunuuliza amaaso buli wamu waabeera amasimu gavaayo abantu okusobola okulaba ki exactly kyagenda okubeera nga azzaako kye kimuleetera okubeera nga abantu bamutunuulidde nnyo y'ensonga y'okubeera nti naye bakwasaganya ebintu ebimu ye n'omuyimbi EDDY KENZO kyokka ate nga EDDY KENZO y'omu ku bantu abasitudde omumuli gw'eggwanga erya Uganda oba ettutumu ly'eggwanga erya Uganda naye akontributinzeeko ekintu eky'amaanyi amakulu mu kyo ono celebrity abantu bali interested nnyo mu kulaba biki kyazzaako ki kyakola obulamu bwe butambula butya so Fiona Nyamutoro wabuyingira that means naye abantu bafuna interest okumanya obulamu bwe butambula butya Fiona Nyamutoro yalina buli kimu kyakola kaakati ne mukyalo omukulu owa EDDY KENZO maama omulungi atuzaalira omuwala omukulu owa sajja EDDY KENZO Maya mwana watu naye teyalutumidde mwana naye atandise okubeera nga avaayo mu kamera mwana watu yagambye sigenda fiira mu gallery Bweno competition eriwo Rwema Namakula watuyisaamu eggali ne hamuzo ono Fiona Nyamutoro watuyisaamu buddansi munnange yonna gy'abeera nange kennyini nkyaliwo ate ndi mukyalo omulungi ayimiridde aggumidde naye yatandise okubeera nga atuyiwamu mpola mpola onoogenda owulira ensasaggaawo gwe lindako bulinzi wano ku SMX Media ffe tujja sigala tukuwa updates gyonna gye ggulu n'abeera naddala kuba Nyamukenzo Nyamusuuza oba Nyamukenzo oba Nyamusuuza ekintu ekyannemye okubeera nga kikwasaganya nyina kusooka ntunulye mu hashtag ezo nsobole okubeera nga erinnya ndikwasaganya bulungi nnyo oba updates ku relationship ya Fiona Nyamutoro wamu n'omukulu EDDY KENZO wamu ne maama wa Maya kubanga naye ekintu yakiyingiddemu ate nga sikulekeddeyo Rwema Namakula wamu n'omukulu Amuza Ssebunya byonna neno ku SMX Media kyonna okola subscribing onyige notification bell ebisigadde obitulekere